abantu abatulabira ku Facebook mwenna mbebaza. Tuli mu kwogera ku ndya mu biseera bya COVID-19 bwe tumulire tubadde tuli ku ntangawuzi, kayeni mulaba wano, akatungulu. Bino nsanye bbirya ntya bino. Kakati ebintu bino omuntu asaana asale obutungulu n'entangawuzi. Nze ku lwange ndi mawayawaya mbooza bulungi bino nembijjamu ettaka ninjako nakana akakuta nennuma kirume bwenti nga ndya emmere. Kuba njagala nkakase nti nfunye akatungulu kamu olunaku. Nze olina okulaba nti oli akatungulu kano kamu olunaku nga kabisi. N'entangawuzi, entangawuzi oyinza okulya sayizi bweti naye ebintu bikambwe nnyo era bw'owulira nga bikambuwadde wano ne mu lubuto bwe bikambuwala teri virus ekusigalamu tebiwonya naye at least bijjawo mucus accumulation ennaanu tesobola kubeeramu kubanga omuliro oguli mu katungulu okaluma bwoti n'amaaso gamyuka. N'entangawuzi eno erimu salufa ate waliwo abantu abaga nti ate alusaazi ekyo mukiveeko bw'otawona nakatungulu kano ku alusaazi ate abantu muzina ennaku ze batusibiddemu mubeere mu ddwaliro lyammwe awaka eno gye bayita home care kubanga tulina okuyambako abatukulembeze baffe batuteeseze bulungi nga balamu nga naffe tuli balamu. Kati bw'okozesa ebintu bino as a must nga bwolaba bwe tusiba masiki n'okunaaba mu ngalo omuntu yenna ayagala okuwangala mu Afrika ali akatungulu akabisi n'entangawuzi ng'ali emmere ne beeba capati n'obisalaasala n'ogizingiramu ojja kuba mulamu era tojja kusanga buzibu. Eno kano kikuyamba okudigesting emmere kuba mulimu ne fiber bw'oli ebyerere bwe biti ebikulungula emmere n'ogikolako mulimu ne enzyme gye bayita zingibein digesting emmere n'ofuna amaanyi. Emmere olubuto liba terutambula omala biseera. Yingini y'omuntu olubuto lw'omuntu ye yingini kakati nga buba control n'obwongo. Kati bino abamu abamaanyi bandibadde bakuba abamu abalina amasannyalaze ono kamula tumita kayeni omutabula mu nnaanasi emu osala buno 6 oba obukubo obusalamu obulere n'okolamu juice n'ennaanasi namba n'onywa n'abawaka noba tebikaawa nno bw'otabulamu ennaanasi. Ennaanasi naye erimu bromelain kati kijja kuba kituyamba nnyo okukozesa eno ne bw'onyuza n'okuze nkaluma n'okaluma nga ndi emmere nako muliro. Kati bino bijja tuyamba nnyo okulaba nga tuva wali kikabi ne bakafumbiramu egamba essaawa eno abantu muyige okukola hiiti mu mubiri gwammwe naye nga teyokyalo mu mubiri oba lususu. Ate era bino bw'olanga ekifuba kizitoye ekikuzitoye bisekule bigonde bulungi obisibire mu kifuba osibe bandage wajja kuyita eddakiika 15 ekifuba kite obisiba wabweru wano bwewati awali amawuggwe n'obisibawo nemala eddakiika 15 ne bimalawo olunaku lwonna ne mu ddakiika 15 abadde aziidde noota abantu bawera nga 3 abankubira nenga oli luddawa gwe tosobola kujja kola booti ne booti ne bakikola era ne baba bulungi.